Mugamba mutya abaagalwa abalungi abeekuumira ku Senga 5256 mwebale kwekuumirako Mukama abankuumire yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza abampere kye musinga okwagala mwebale kumpagira. Olwaleero njagala twogere ku stylo z'okwezina abakyala ze tunyumirwa oba abakyala ze banyumirwa. Gwe n'omwami ali eyo ng'obadde tokimanyi nti waliwo style omukyala gy'olinza okumuziniramu n'awulira nga ya omwami wange ankubya amatooke leero. Sembera wuliriza audio eno oba oli ku video wuliriza video eno obeere ng'ogijjamu ekyokuyiga ate ekuyambe. Olwaleero njagala mbabuulire ku style zino nti tuzimanyi era tuzikola naye osanga tomanyi nti eno omukyala wengimukola ennyuma. Musipayisinga omukwano gwammwe, musipayisinga ekisenge kyammwe. Jengendo sooka okwogerako ye kabuzi. Zo kabuzi sigenda gamba nti ffenna tuginyumirwa. Abakyala abasinga zino style zendi okwogerako nzoogera nti abasinga bazinyumirwa. Naye ate waliwo abatazinyumirwa kubanga kabuzi eyo gy'olaba waliwo omukyala nga temukolera nga omuzina ate kabuzi omuyisa bubi. Okitegeera nga ye tayagala kabuzi. Naye ate abasinga kabuzi bagyagala. Kabuzi bagizina batya? Abasinga mumanyi kabuzi. Kati kale kaŋŋamba oyo eyakayingira ebintu by'okwezina atagimanyi. Ng'awulira mpulira omukazi amuganzina kabuzi n'amutunuulira kyamu. Nga kati oba ŋŋamba bikyono. Kabuzi omukyala afukamira ku maviivi ge, omwami n'abeera ng'amuyingira ng'ava mabega. N'obeera nga oyingira omuzina ng'omuli mabega. Osobola okumuzina ng'omukutte mu kiwato nga gw'ofukamidde ku maviivi go nga yeebase afukamidde ku buliri oba afukamidde wansi nga ggwe ofukamidde ku maviivi go ng'omuzina wonna w'abeera yalina kubeera ng'afukamidde nga bw'olaba kaŋŋambe ng'embuzi nga bw'ebeera. So kabuzi yeeyo nno. Style endala gye nsobola okwogerako bagiyita edge on the bed. No edge of the bed. Ekyo nkyogedde mu Luzungu. Naye no style bagikola batya? Omukyala, eno style tusobola ogikolera ku buliri, tusobola ogikolera ku mmeeza, tusobola ogikolera oba wantu wonna omukyala w'asobola okwebaka n'abanga yeebase nga omusisa ali eno ewasemba katugambe kangeze ku buliri. Osobola okwebaka ku buliri n'ojja paka eno ewasemba ku buliri. Okitegeera? Omwami n'aba ng'ayimiridde wansi nga gwe weebase ku buliri. Then n'owanika amagulu. Kansuubire onfuna bulungi. Bw'omala okuwanika amagulu, omwami n'abeera ng'akuzina nga ayimiridde nga gwe weebase ku buliri ng'owanise amagulu. Amagulu go gaakozesa nga support gaakwatako n'asinziira n'abeera ng'ayingiza omukira bulungi mu mmana nga bw'akuzina nga bw'afulumya. Bw'akuyingira bw'afuluma. Style endala ya cowgirl. Cowgirl bagizina batya? Cowgirl omukyala abeera ali waggulu ng'omwami yeebase wansi. Omwami weebaka kya bugazi n'otunula waggulu nga bwe tubeera mu missionary. Then omukyala oba omwagalwa omukyala oba omuwala n'akutuula waggulu n'abeera ng'akuzina ng'akutunuulidde. So eyo gye tuyita cowgirl. Style eno abakyala bagyagala nnyo kuba nti aba asobola okukuzina nga akuyingidde wenna. Like omukira yagwepimirako, waba ayagala katini akapima, waba ayagalako kinene akipima, waba ayagala kuyingira yenna ayingira yenna. So kikuwa ebbeetu okubanga weepimirako ky'onaamalawo. So ky'ova olaba abakyala tugyagala nnyo oba bagyagala nnyo. Style endala gye nniza okwogerako yeeyo omukyala yenna gye yandiyagadde. Eyo like terina linnya nti etya. Nti buuza omwagalwawo style ki gy'oyagala. Alinza okuba nga bw'omubuuza kale tamanyi. Agamba wange nze simanyi. Byonna by'onkola bikola kibinyumira. Naye at least abaako n'eyo gy'omuzina n'awulira nga so at least akuwaako idea. Mubuuze kale yes. Nga bw'ogambye nti zonna zikunyumira. Eriwa gy'owulira nga bwe nkuziniramu eyo style ogamba ya. Owuliramu emirembe. So ajja bagikubuulira
eyo style gy'obanga omuziniramu. Kitegeeza ye style emunyumira, buli bwe mwezina togibuusa maaso, giteekeko essira obeere ng'osobola okuba nga omuwatu kyayagala, gye twandiyise her favorite, gy'ayagala, gy'anyumirwa, nga ye style ebeera emukolera. So style yaffe endala gye nninza okwogerako ye missionary. Simanyi oba missionary mbadde mwogeddeko, naye mba simwogeddeeko. Missionary ono tumukola yadde ali old fashioned, tuyinza okuba kale tetumuwa nnyo budde, naye nga missionary style eyo nnungi nnyo era enyumirwa abakyala. Abakyala abasinga bagyagala. Enyuma kasatolwa nnyo mu magulu ge, kubanga abaami olwayo nnyo mu magulu g'omukyala nga muli mu missionary, ebiseera ebisinga emutama. Naye bw'obanga omanyi okukyusaamu n'omuzina missionary ne mugendako mu kabuzi, kugamba n'okyusa nga mugendako kweri gye nkugambye, ne muvaayo ne mugendako ku kajiiko. Kajiiko eno nno bagikola batya? Kajiiko nayo style endala nnyo era nayo nga enyumira abakyala. Ebanyumira kuba nti aba afiiringa omubiri gwo nga omuva mabega. Nti like nze nizo gye explaininga bwe nti eri so peaceful. Ne bw'oba toyina maanyi, omusajja asobola okuzina kajiiko n'owoomerwa oba n'onyumirwa. Ne bw'oba owulira toyagala, asobola okuzina kajiiko n'obeera nga onyumirwa. Kajiiko tugikola tutya? Eyo ffenna twebaka ku buliri nga tutunudde ku sayidi emu, tutunudde oludda lwe lumu, naye nga omwami ali mabega ng'omukyala yakulembedde. Omu abeera ng'ejjiiko ennene, omulala n'abeera ng'ejjiiko ntini. Omukyala abanga ejjiiko entini, omwami n'abeera ng'ejjiiko ennene. Oba okitegeera? Kati kwata ejjiiko awo bbiri, ennene n'entono, oziteeka awo nga zonna zitunudde oludda lumu, otegere ekifaananyi, osige ekifaananyi kye nkuwadde, oba ojja kutegeera kye nkunnyonnyola. Then omwami abeera akuyingira akuva mabega. Omwami ayingira akuva mabega n'abeera ng'akuzina mpola mpola, mpola mpola. Asobola okwongezaamu speed waba ayagala paka we mubeera nga mugimaliriza style eyo. Munansonyiwa, sorry okusirikiramu. Style esembayo gye ngenda okwogeramu ye bbakuli. Abakyala banyumirwa ebbakuli. Omukyala bw'omusanga ng'agamba tayagala bbakuli, either aba yeetya, self esteem ye atya nti oba omwami wange bw'anaagenda eyo wansi oba mpunya oba nkola ntya, nga yeetya. Okitegeera? Bw'omusanga ng'omukyala oyo kabuzi tajagala, muleke. Naye nga kabuzi y'emu ku styles abakyala gye tusinga okuba nga twagala, abakyala gye basinga okuba nga banyumirwa. Munansonyiwe, sorry, ngamba bbakuli. Okugwa ebbakuli kye ki? Nti osobola kale oba kaŋŋambe nti style kangiyite 69, nti omukyala omugwa ebbakuli naye n'akubeera ng'akunuuna omukira. Atya? Weebaka n'otunula waggulu, omukyala n'akudda omukyala yeebaka waggulu. No. Omwami abeera wansi, omukyala n'abeera ng'amuli waggulu. Naye nga mutunudde mu opposite sides. Kaŋŋambe nze ntunudde gye tuteeka omutwe, then omwami wange n'atunula gye tuteeka ebigere. Kiba kimpa enkizo ku mukira, nze ne mbeera nga nnuuna mukira, ye n'abeera ng'anuuna kijanjaalo kyange. So bwe batyo bwe bagikola, bagiyita 69 oba gye twandiyise okugwa ebbakuli, naye ng'ate mugyegwa mwenna. Kwegamba omugwa ebbakuli ate era naye naawe n'abeera ng'akunuuna omukira. So yeyo style endala, era we ngenda okukoma. Mubadde bawuza balungi, teweeraba subscribinga, kulikinga n'okomentinga. Bw'alina ky'obuuza commentinga, alina ky'oyagala okwongerako, oba nga naawe nayo ka favorite ko katuteerewo tugambe nze bannange kano ka style omusajja bw'akanziniramu, mpulira nga kyekyo buli kimu kiteeredde kiri malembo. Osobola okatuteera mu comment section. Alina kyagala okwongerako nawe osobola okiteeka mu comment section. Abagamba wano tuliwo kuyiga. Nze channel yange twesomesa, si nze nsingayo okumanya. Nawe osobola okuŋŋamba nti Senga
wano tulimbyemu kino kiri bwe kiti I appreciate okungolola nemmanya oba nonga Senga nze kanyongereko kino eno alina kyabuuza ng'oyagala kumanya naawe nkwaniriza comment section weeri nteeraamu ekibuuzo kyo weba kyetaagisa video nja gikola wekiba kyetaagisa kuddamu era mba nkuddamu niyinza okulwawo kuddamu olw'obudde nti oluusi bunkwata ne sifuna na budde buyitayo naye nfuna obudde ne mpitako mu comments ezo ne mbeera nga ndaba biki ebiriyo abantu bange ate babeera banteereddeyo omukama bankuumire mbaagala nnyo temujja ng'okwo temwerabira nti ku Play Store tulinayo app yaffe bagiyita Senga Face 256 gidownloading eriko audios ez'okwebuulirira nga era bye tuteeka wano ku YouTube bye biriyo naye zi audio si video saagala mugende nga mulowooza ninayo videos nedda mukwano ninayo audios alina kyayagala okumanya alina kyayagala okumbuuza enamba yange ya WhatsApp eri +256 85 40 28 60 kunfunira tokuba ku nnamba eyo kuba ne bonaakuba ne bakwata togenda kulina kyofunamu okujjako okwonoona airtime wo kubanga gw'okubira si yenze nze ngikozesa ku WhatsApp kugambye WhatsApp me